Mugamba mutya abaagalwa abalungi abeekumira kusenga 5256 mbaaniriza ate nate olunaku olwaleero. Olunaku olwaleero tugenda kutunuulira obubonero bw'osobola okulabirako nti omukyala wo anyumirwa okwezina. Tusinga oba olina omukyala ng'omuzina waliwo ebintu by'osobola okutunuulira ng'abikola n'ogamba ndi ku track ntuufu oba ndi awo ndi ku byange. Omanye ebiseera ebisinga abaami mubeera n'abakyala nga mubazina ng'omukazi tabinyumirwa naye gwe ng'ogenda bugenzi mu maaso naye nga gw'ozina. Oluusi ne mutuuka n'enkubuuza babbi ompulira ebyo tebabibuuza mukazi. Omusajja eyatendekebwa okuzina emmana oba omusajja amanyi okuzina emmana tabuuza mukazi mbompulira ebyo bya kiralu tebabibuuza. Omukazi omulaba bulabi n'omanya nti akuwulira akufiiringa abinyumirwa nga olaba obubonero wano wammanga nga netwe nagenda mu bubonero waliwo ekintu kigenda okusooka okubagamba nti omukazi singa oba omuzina ng'ali open like communicating openly naawe nakugamba nti kino nkyagala kakati tukole ku kano ka style kakati tukyuseemu kakati awoyongezaamu oyo omukazi abeera already anyumirwa. Mbuuza lwaki? Kubanga waali akufiiringa akuwulira aliwo communicating naawe. Waliwo omukyala gwe weegatta naye neyeeyola bweyazaawo ng'ali awo gwamubuuza mpanga nkuwulira naye nga mu mutima oluusi aseka n'okuseka gakatiraba noono mbompulira nga taliiwo. Communication eno eraga nti omuntu waali omuntu akuwulira akutegeera byokola bimukolera bwe bate bimukoledde yongeramu awo sala kakati ddako eno fumita awo baby okitegeera awo wobwetawo mpola mpola okitegeera. Sigenda kubagamba nti omukazi osobola kulaba ku ngeri gy'asikinamu n'omanya nti nno nti awoomerwa batawoomerwa kubanga njagala nkukakase abakazi saagala kibayita naye abakazi basobola okwefuula nti banyumiddwa ng'akufera nakulaga nti anyumirwa n'asikina n'asinga n'oyo asikina ebyokunyuma like asikina ebyaddala n'amuyitako naye nga tiye byasikina ali kubikwati. Oli ali ku luyimba lwe yakwata lukwate nga bw'onaayimba oluyimba lwa Kengisa nti omukwano gwo gundeeze nga naye ali awo asikina naye nga byasikina bikunyumira era gwe ngolowooza bannange kyemukoze naye nga tewali yadde akatini bwe kati k'omukoze yadde akabi bwe kati ng'obadde awo nga weekubya mizimu wekka ng'omuntu. So ekyo nakyo kikulu era okitunuuliranga nnyo bw'oba nga weegatta n'omuntu n'okimanya nti okusikina it's not part of the thing kyetutunira ne tugamba ekyokubiri akabonero k'osobola olabirako omukazi nti anyumirwa amazzi. Sitegeeza agamansuka ntegeeza emmana okuba nga etobye. Emmana y'omukyala buli bw'ebeera ng'erimu amazzi nga tekala okukakasa aba anyumirwa. Obwagazi bwe mba nabo nga tuli mu kwegatta bwe bundeetera okubeera nga enfuna amazzi wansi eyo agatakala kubanga buli omukazi lwava ku ky'okubeera ng'omuyimo gugenda gunzigwako nkala mbeera ng'omuntu aluzinga appetite naye buli bwonkiipingira mu layini mu byonkola byebyo mu butuufu sisobola kukala. Era omukazi gw'ozina nga takala aba awoomerwa kubanga aba alina feelings ez'obwagazi gy'oli n'omuyimo gwe gubaako. Omukazi gye yeeyongera okuyima gye yeeyongera okuyiwa amazzi. Amazzi tetugajja nti no tigali awo nti pwapwapwa. No, it's according to my feelings, how I feel. Bw'ompeeweeta obulungi njiwa amazzi. Omukazi bw'otamuweeweeta tayiwa. Omukazi ne bw'omuweeweeta ng'obwongo tobutaapinzeemu tomupreparinze mentally tasobola kuyiwa yadde ettondo oba yadde okufulumya. Soogera kugamba nsuka njogera ku mazzi gamuseereza ngamba njogera ku mazzi agatuyambako okubeera nga tuzina emmana njogera ku mazzi ag'ebika eby'enjawulo okitegeera agalaga nti omukazi oyo anyumirwa by'omukola. Then waliwo n'obubonero obulala bw'osobola okulabirako omukazi singa oba omuzina omutyomu n'atandika okubeera nga asiza kumukumu abeera nga asikina olwo obeera omulimu. Waliwo omusajja waakutuuka n'owulira nga heart rate ye omutima gukubira kumukumu gukubira kumu nga si gwagwo omanyi ng'omuntu ng'ova kudduka race like n'odduka then n'omala n'osirika omuntu bw'oba osanga odduka. So bw'atyo n'omuntu bw'aba awulira singa obeera nga by'omuzina gyebiri. Ekirala mu masozi zaffe zicontracting omulaba yenna ng'emisiwa gimwereze yenna kati then waliwo n'akabonero akalala kosobola olabirako omukazi aba tasikina abula aba akola aseebiko assa omukoogo ng'omuntu aseebiko aba akufiiringa aba aguwulira nti gumulimu ate ebinyuma mwawula okubeera ng'omukazi omuzina ebintu byawulira
n'okubeera ng'anyumirwa. Nsobola okuba nga nkuwulira naye nga byenkuwulira si bya buwoomu, si bya kunnyumira wabula bya bulumi. Naye ate era nsobola okuba nga nkuwulira nga byenkuwulira mukwano mpulira ndi eri mu bwengula. N'akabonero akalala k'osobola okulabirako omukyala ng'omuzina n'omanya nti by'omuzina oli kwalaali oba anyumirwa. Kwe kubeera ng'omukazi omuzina n'afunye obugere buneeno buno tumanyi okubufunya bwe tuti. N'afunye obugere ng'awulira obuwoomu bumususseeko, omukira gumusukkulumyeko. Oba waliwo wano w'otuuka n'okwata amasuuka va ku bino ebyafeeka ebyaddala n'agawanirira ng'awulira agakotte ng'awulira ali eri mu bwengula. Ako nako kabonero akayinza okulaga nti omukyala by'okola asiima oba by'okola abiwulira oba akufiiringa oba ali kuwoomerwa omukirago. Akabonero akalala abaami ke mutera obutateekako nnyo maaso ke kabonero ak'okubeera ng'omukyala kakkana kye nandiyise being relaxed. Omukyala ng'omuzina ng'ali very uncomfortable bwe yeekyusa omuteekamu ne position ne yeesikayo n'omuteeka mu kabuzi ne yeejjira ati kitegeeza there is something not right, waliwo ekitagatta. Naye omukazi buli bw'oba ng'omuzina ng'alinga akwewadde wali ozinyeko omuntu va kuba n'abeeyalawo ng'omulambo nga talina kyafiiringa naye waziyo ozinyeko omuntu ng'ali ku biiti yo like bw'ozina muwogola naye n'akwasizaawo, bw'ogenda n'ozina bakusimba n'ateekamu naye kwegamba nga atambulira ku peso ng'ali very very relaxed. Naye buli bw'ozina omukazi muyige okusoma body language z'abantu. Abantu abamu tagenda kugamba nti munnange onzina nnyo, munnange onnumya, munnange okoze bw'oti. No, abeeraawo ng'asabira kimu omala ddi nkuveeko, onveeko, okitegeera. Naye ng'ate tali comfortable. Omuntu atali comfortable oba omulaba nga nawe omulaba tatereera amaggu tateredde. So bw'olaba obubonero ng'obwo at least omuntu gezaako okwengeejinga naye omugambe are you comfortable, tukyuseemu tukole tutya. Kyekikufuula omusajja ow'enjawulo nti olinza okuba byobadde okoledde tebinyuma kubanga kyekiwoomera matama abiri, olinza okuba nga Rita bye bimukolera naye ate nga ssanyu tebigenda mumukolera, nga ssanyu ye engeri gy'abyagalamu yanjawulo. Naye bw'omutandikiriza n'amanya ga he noticed, asobola okubeera open gy'ali n'akugayidinga ne mukola ebigenda okumunyumira. Akabonero akalala ke ngenda okusimbyayo ke kabonero k'okubeera ng'omukyala yandiyagadde mukaddemu akazannyo. Omuntu bw'omuzina ebintu ng'abinyumirwa oba nga bimunyumira agenda kusaba okuddamu. Abamu oluusi gwe yakwetandikira. Nabagamba nti kizibu nnyo omukazi okumuzina kalutu kamu n'oŋŋamba nti akkuse unless nga by'omukola tabyagala. Awo okuggyako nga talina appetite. Eyo nayo nsonga olwa abakyala nga tebalina appetite nga ye wakalutu kamu nga gwe omusajja osobola okuba olina amaanyi g'ozina bulungi naye ng'omukazi talina appetite, talina bwagazi. Naye omukazi ali kwalaali ng'alina obwagazi awulira mu luutu 2, luutu 3, luutu 4. Ze luutu zaffe. Kakati kaluutu kano akasooka kaba kakutegeka bwongo. So bw'orealizinga nti omukyala wo ali kwalaali naye nga mu butuufu gwe omuzina kaluutu kamu teyeegoma ne bw'oba oyagala aba tayagala. Bw'akuganya amala gakkiriza just otuukirize by'oyagala naye nga sigamba nti abyagala. Ekyo kisimbangako nnyo essira. Olinza okuba mukwano ekiwato tomanyi kinyoola bulungi, ebisenge tobirambula bulungi, weetereezeemu. Kale munsikirize mbakome wano temwerabira subscribe nakalekenga n'okusharing. Omukama abankumira ate era abanjagalire bye munjagala mubeere bulungi mweraba temujjanga okwo. Abasharinga mukola kya ttendo, abalikinga mukama abampire kye musinga okwagala ate akomentinga gwasinga mu kintu kino eno. Mpozi nga sinnagenda owange gwe njagala nkubuuze. Igwe omusajja bw'aba akuzina owulira otya? Era omusajja bw'aba akuzina ngamba nga akuzina ebinyuma. Oyina woowulira n'oga oyina kyokola nga sikigizeeko awo oŋŋambe oŋŋambe munnange senga nze omusajja bwanzina nga binyuma nkola bwenti ne bwenti. Comment section eri clear, eri empty, eri open. Yeah.